full figure ine ebintu embi okolanga binsesa kati wagende wa General Sale otuse ku gate banange bankubye njagala kwogera na General taina buddebo ekyo walemo kitegeera full figure General Sale takyalina buddebo kati akolagana abantu bategeera yakuwa obudde yayogera naawe tewawulira era olemedde ku bantu nammere tojja musobola ekyo full figure nkubuulirira wano nzomaye sikulimba nammere tojja kumusobola kubanga alina abamuli emabega kati full figure obato kimanyi bawandikadde ebbaluwa ewa IGP Inspector General of Police ne reference gy'emisango gyonna gye bazze bakuloopa ekyo badde kibayi kati kankikubuulire oli awo full figure bawandikadde ebbaluwa ewa IGP about you zonna police gy'omanyi nti bakuloopayo omusango bawandikira dda IGP ebbaluwa ne bawandikira DPP ebbaluwa full figure ojja kumaliriza mu kkomera bajja kusiba ensonga zireke otegeere bakuwangula nammere yakusinza obwongo nze nkulaba ku Soroti nolwaleero mbadde nkulaba mbu wanyamba nze full figure tolina gye wali onnyambi ngosimanya nonjogerera mu State House full figure amajja agankuuma ani eyagamba nze goyamba gwe toyina bakulumba ne bakubanga omwana omuto kati obeera awo mbu John yannamuyamba ne mwogerera mu State House. Let me tell you, my dad yakola mu State House emyaka 14 kati ate waliwo abawandikidde IGP ebbaluwa bonna abaloopa full figure kati bakoze ekiwandiiko ekyo bawandikidde IGP full figure naawe bajja kusiba nkubuulira my sister ebintu bino byonna full figure gye biraga nga naawe oli munda ebintu si byangu full figure eriyo abakwesimbidemu ddala gwe tulaba nammere ng'ayogeza maanyi nolowooza ebintu byangu waliwo abali ku ludda lwa nammere ate ebigambo General Nalweyiso full figure bye yagamba singa n'ensonga za nammere wazita nze nkubuulira my sister full figure ebintu bya nammere bireke kati accept defeat or moving on otegeere nti bakuba byaggwa yes just abantu tulina bavaako buvi abantu tubawummulemu just kyekyo kyokka the more you try to prove a point omaliriza era oyonoona kati wavuddeyo ku Soroti ku makya mbu nammere bamunoonya nammere yagenda ne ku poliisi mwennyini ye mwennyini neyetwala ku poliisi ate nammere looya ekyo nakyo full figure kinootinge nammere looya so ebintu just tubiveeko buvi we move on nze neesonyiwa abantu era mundaba ennaku zino sikyagala ntalo mbeera maka gange I eat I drink nga nkola ebintu ala maaso sikyayagala ntalo n'abantu osolokera ku makya n'okola byokola ensi neetambula kati mami flower full figure just abantu baveeko buvi kitegeera obalekemu obeesonyiwemu ojalaba nga buli kimu kitereera aliwo mu nsi wootukanga abantu olina sooka obalekemu Lama congratulations omukolo gwo gwabadde mulungi Lama wadde baagukusondedde busondezi but it doesn't matter. Lama Wonders
Congratulations. Wadde ku mukolo toyinaako kye weegulidde. But it doesn't matter. Omukolo gwo gwabadde mulungi Rama. Gwakuweesezza ekitiibwa. Keep it up. Lama ku social media twajja kufunako mikwano. Weebale kukitegeera. Ku social media eno ogiraba Lama twajja kufunako mikwano gitwongera mu maaso. Ekyo Lama weebale kukitegeera. Era Lama weebale kuba na mikwano. Njagala okwebaza omukyala gwe bayita Hajjati Adija Namyalo. Buno obaka mu bompeere. Mukazi gwe Hajjati Adija Namyalo weebale kuba na mukwano. Thank you for being real. Adija Namyalo weebale. Kyewakoledde Lama Allah akusasule. Adija Namyalo oli mukyala mulungi oyina n'omutima omulungi. Kyewakoledde Lama Allah akusasule byonna by'oyagala mukyala gwe. Nze Adija Namyalo nkumitinze a few times. Si mirundi mingi. Kubanga oyina abakuba ebikono awo. Mukyala Adija Namyalo oyina gurupu ekwetoolodde ekuba abantu ebikono. Ng'oggyeko n'omwana Tulida. Tulida ye mulungi bambi. Big up my brother Tulida. Tulida bambi naawe weebale. Era mukyala Adija Namyalo omuntu kati gwe tuddamu gwe twagala okolere ekintu eky'amaanyi bamuyita Tulida. Tulida ayagala Namyalo bambi. That guy loves you for real. Tulida ina royalty. Okuva Adija Namyalo we yaleeta Tulida ku timu. Tulida leera bambi is so real. Ze yanya abantu abali real. Na Adija Namyalo weebale. Weebale kuba na mutima mulungi. Weebale kwagala Rama. Rama ebintu bye byabadde birungi. Bebe Cool. Bebe Cool naawe bambi weebale kwagala Rama. Bebe Cool big size. Ne Mami Zuwena tubaagala nnyo. Bambi nze kyejagala ku Bebe Cool tava mu bantu be. Bebe Cool ekirungi ky'oyina ky'osinga abayimbi abalala. Tova mu bantu bo. Lama kyasitula Bebe Cool ne Zuwena. Bebe Cool weebale kuba real. Ensi eyagala nnyo abantu abajjukira. Bebe mwebale kujjukira Lama. Mwebale maani. Abantu tubakoledde ebintu wano batwerabidde. Naye mwe Lama muba mwamubeereddewo. Lama oli blessed. Lama olina omukisa. Ekitu Lama kyewakoze kiremye bangi. Nebaza nnyo Alien Skin. Weebale Alien Skin kuba na mutima mulungi. Nze Alien kyenkwagalako naawe oliro fit. Kitange bwe yafa Alien Skin yampe million 3. Alien Skin yampe million 3. Nga taata wange afudde. So Alien bambi weebale kwagala bantu bo. Yes. Wadde kale oluusi ogenda n'ovaako naye Alien Skin gwe waffe. Tetulina mulala yeggwe. Era Alien Skin tukwagala nnyo kale wadde oluusi otera n'okola ebintu naye era gwe waffe gwe tulina Alien. Nze Alien Skin omanyi nti nkwagala nnyo. Sikulinaako ttabu my brother Alien. Wano ali ogenda kuba abaho nze yamutaasa. Wano Alien Skin yali agenda kuba abaho. It is me. Ne mwegaira ne mugamba Alien Skin bambi. Era nze Alien Skin bwe mukubira akwata. Alien nkwagala nnyo my brother. Era nga 16 nina omukolo. November. Alien Skin nyenda kuyita mbutongole. 16th November. Nange bane nina omukolo guys. 16th November. Naye ogwange gwa kadi. Omukolo ogwange gwa kadi. Birthday yange. Ate nyenda kuba nsigulawo nnyumba yange. Bambi ku mukolo gwange atafuna kadi tojja. Nina abantu bennakoowa nga mwantama. Kijja kubeera kizibu Lama okusasula abantu abakoledde omukolo. Kuba olaba weerabira nze ne Kabaata abakuleeta ku internet wano. Sisuubira nti ku bonna abo olina gw'ogenda okujjukirako. Naye anyway, congratulations. Abantu bakuwasiriza omukazi. The reality must be spoken. Hajjati Namyalo weebale, big size Bebe Cool weebale, my brother Alien Skin weebale, omwana mwamulaze laavu ba musician muli ba user mbamanyi ne ba politician.
abantu bakoledde abantu ebirungi wano nayo kufisiriza akadde akatono ne kifuuka ekizibu okubeererawo. So abasiraamu, omanya abasiraamu mulimu ebintu bye mukola ebigenda okunsiramusa. Ekisooka solidarity, ekyokubiri brotherhoodness. Abasiraamu abasinga ne bwe mwalabye nti baataddemu obudde bungi ewalama, abasiraamu bwe batyo ku bannaabwe ekintu ekikyalemye ffe ab'amadiini amalala okukola, abasiraamu beebeererawo. So Lama ekyamusobosezza okulaba nti omukolo yeewuunyisa abantu, ekisooka religion. Bakalu batalina interest yonna mu Lama. N'abo aje be mwalabye n'abalala be mwalabye abasiraamu, but they are religion and brotherhood. Musiraamu munne muganda we tasobola kutuula nga amuyise ku mukolo. Ekyo nkimanyi nti abasiraamu abasinga ababaddeyo ne effort gye mwalabyemu, buli musiraamu gwe walabye yakikozerwa Allah na Nabbi Muhammad. Buli kimu kyagenze bulungi okujjako wa makeup eyasongodde omwana wa Bendi efeeso okukira effumu, n'okaddiyo omwana wa Bendi omuto yenna n'alabika ng'entenkadde, naye nga ebisigadde engoye decoration. Omukolo gwabadde gwa kitiibwa nnyo. Mwenna abaguwomyemu omutwe mwebale kutulaga nti tuli bamugaso eri eggwanga lino. Omanyi abaana bonna nze yaba introducing mu blogging nza abayingize n'aleemu. So mbeera happy nga bafunyemu. Njagala kwebaza Mama Fina, my brother Lily Puzzle, Big Size Baby Cool, Alien Skin, ab'obusiraamu abali awo muli bayitirivu. Naye buli omu yenna yataddewo effort. Ba TikTok abatindigiza olugendo, abakoleddeyo effujjo ne mwerabira nti muli ku buko, abeerabiza omuko nti ali ku buko n'alyoka azinaazina amazina okukira ekisaanyi. So byonna byagenze bulungi. Congratulations my brother Lama, kati kola nnyo. Omanya abakazi abo modulo amanya nti buli kimu bakikuteeramu buteeza, akatiibwa agaba katono. Kola nnyo okulaga omukazi oyo nti omuyinza. Mwe. Omanyi, I've taken longer sitting on social media as a person. Naye wenkomyewo ndabye kyendabye ku bannayuganda, omuntu nga yawukanye n'omuntu babeera baagala omuntu oyo ave yamugambe ekintu ekyo kibi, kineno kibi, kineno kibi. Bannange fe abamu twakuzibwa ne bwe mutulaba nga oba tubeera tusanyikamu eyo, ezo zibeera mbeera ndala, naye ffe baatukuza ate twakuzibwa mu maka agalina eddiini, amaka agalina empisa. So si buli muntu nti gw'onaayawukana naye ojja genda ng'oyogera yali mubi, yakola bw'ati, yakola nze omuntu ne bw'alivaayo n'agamba nti nambwa yankola kinene ekibi, sijja vaayo gamba mbu nno kino yakola kinene. Sisobola kwonoona linnya lya muntu just because njagala kulaga bantu nti mubi. Ate omuntu bw'abeera ayogera obulungi eri omuntu tekitegeeza nti akyamwagala. Tekitegeeza nti akyamwagala. Different abantu njagala baawule ekigambo kya respect ne love. Yes. Njagala abantu baawule, by the way, njagala abantu abakulu batuule bafumintirize baawule ekigambo kya respect ne love. Omuntu bw'oba omuwa ekitiibwa tekitegeeza nti okyamwagala. Oba okitegeera? So people always move on. Naye tekitegeeza nti omuntu gw'omuvinze ono okuva gy'ali ogenda mwogerera obubi. Bannange temutusikamu bye mwagala. Temukola bye mwagala, like temusika bye mwagala. Omuntu okumuvinga ono mubeera mwagala yeekwate katambi ng'abalaga nti namuvinga.